Celeste Kasule nga bulijjo kizuuzi wa mwenzudde sajja yumbadde muludde okulaba obuli awo mulirengerereyo ku stage uli utya abantu abo babulire ku mannya g'amatuufu amanya amatuufu ndi musajja muzira mmamba otyo erinnya Kizito ery'ekika David ly'ebbatizi abantu balina n'eddala libamanyi zimaleeyo tulabe erya koloneri abala banka koloneri omutamivu oyita omutamivu kakati nze mbadde simanyi nti obeerako awo nga totamidde ebiseera byange bisinga mbeera nga ndina omukwegamba siriiko kitamiiza ndowooza banaakiraba lwaleero ali atya omukulu Matiya Lwimamba Matiya gyali endongo mukuba tukuba kakati mumulabeko David Kizito koloneri nze musagudde abasinga mulengerera eri ku stage ng'atamidde agwa mu ntebe mwatu abeerako awo mu biseera by'eddembe Kizito endongo wagitandika mwaka ki ojjukira endongo nagitandika dda myaka gyenkaaga atereka owakanye nze neyanjigiriza endongo eyo yali nno na musajja mulango nga bamuyita Okaaye wangi yeyanjigiriza endongo nga ffe tuzeebajjira si zino engule enzungu ffe twebajjira ne tweterako waya nze n'endongo gye nasooka okukuba nduze yaliko enkuba oba nnya oba ssatu olunga mubeera wa nga tubeera eyo gye nzaalibwa Nsenge Gombola Butuntumula muri mu Luweero district omusango oyo omusajja twali tubeera ku kyalo kimu nga muli bato naye ye nga nsingako nze nga ndi muto nnyo naye nga yakuba endongo n'agenda eyo endongo z'omukyalo emyalo awali emyenge mu butale nange ne mwegoma netandika okusunaasuna ngenda okupaka mu mwaka ki mu nkaaga naye nze okutandika okukuba onoŋŋambisa abantu nti olina emyaka 8 gy'otannaweza kakati okutandika okumanya nti njiza endongo gwali mwaka gwa 7 ndowooza mugumu awo ng'olwo njigidde ddala endongo njikakasizza era nensooka okuyiiya ku luyimba lwe neeyiriza mutwe nga baluyita Nakyala mpulira anti mumanyi uno Kizito omuleese gwegoberera bingi ojja kubimanya twakubye Kizito ogamba nti mu gyensanvu eyo nga mugumu okutte kugita mu kyalo wa Nsenge Gombola ye Butuntumula kakati obuuka otya ojje osembere otuuke eno etukulengerera kubanga awo wasinga obuzibu eri omuyimbi yenna okubuuka n'ava gye bamumanyidde n'asembera n'atuuka eno kakati Ensenge eyo navaayo nenzija enabweru eyo waliyo jjajjange ku saidi ya maama nembeera olwo ng'endongo ngimanyi nga sigirina naye nga ngimanyi naye ng'ekyandeeta eno onoonya ku mirimu ebyokukola ebitali bidongo era nfuna omusajja ali awo mubambi mukama amusaasire yakatugendako myaka nga 3 bamuyita Tiifu Lubega anjigiriza okuzimba mpulira nze gwolaba sizimba nererula okomerere baati maama hata abantu tubabiyonakibabimanyi tegula oba kiki ndi kafulu mukusereka nange nkyemanyi kyekakasi omutamiivu eno ffe tukumanyidde mu ndongo tumanyi nti Kizito anywa n'atamira kale wulira alinyane ku busolya sinywa buli guba kuzannya kuba muzannya nti eno mirimu obeera omuntu owa bulijjo n'awaka wenna era ng'omuntu owa bulijjo bw'abeera kaakati nvaayo nzije nabweru musajja oyo ankwata kanjigiriza okuzimba tandika yatuyigiriza nga twali abantu 3 naye nze gwe yasinga okulabamu omulamwa nze nanta nangamba kati olina waddembe okufuna ebizimbe bibyokoleki weeserekere kubanga mukusereka so si kuzimba mpulira kakati awo olutalo lwa nkuba endongo olukiiko lwa OAU lwaliwo mwaka ki 75 obadde ompakanya nti 7 nali simanyi ndongo
7:5 oluti olutuuka njiya oluyimba lwa OAU olwo lwerundeeta maapu kasita oyogedde ebyo kanoonye endongo nawe nagizuula mu sitoowa oba naleeta efaanana etya olina okunkubiramu akayimba ka OAU eyaliwo 7:5 wali omaze okuyingira endongo olwo nga ntandise n'okuyiiya ennyimba olwo oluyimba lwanduuza lwalinga lwakusatu olwa OAU naye olwo by then nali ate nkyusiza ku mulimu gw'okusereka nga ndi mu takisi kola wa kondakita era oluyimba olwo okumanya mukama yalumpa buwi nga kirabo twali tuva Jinja nenzija nga mpulira ekirowoozo kyo ndabye ku bitengi omanyi baleeta ekitenge ebyaliko ensi zonna tunulira ensi ezo mpulira zinyingidde ku kitengi si kyange oli yali akyambadde bwambazi yanyumye oliko ensi zonna za Afirika okuyiiya nga nsinzira ku bitengi oli mu takisi ndi mu takisi nzijanjiya omanyi bwoba okyali muto obwongo buba shapu kankwatemu awo ndiite endongo atukubiremu akayimba tugende mu maaso nga mutegedde kayimba kikagamba gita ino tugizudde gyenfunyeewo gyendeese mwe bange agambye bwe yayimba oluyimba lwa OAU olwali OAU yaliwo mu 1975 kati lwenjagala atuyisizeemu konna kabajjukirako kubanga emyaka mingi sikyalujja kompozi ekitundu ekyokubiri awo we natontomera amawanga ago go gaaganiramu mu mutwe kale gatuntome Luganda iseziso pamwana mimba mu Uganda, Somalia, Gabon, Ethiopia, Libya, Chad, Cameroon, Tanzania, Kenya, Zaire, Sudan, Rwanda, Burundi, Senegal, Congo, Brazzaville, Central African Republic, Guinea-Bissau, Djibouti, Ghana, Niger, Mali, Sierra Leone, Apapolo, Guinea, Dahomey, Malawi, Algeria, Lesotho, Ivory Coast, Mozambique, Sao Tome, Cape Verde, Comoro, Angola, Mauritius, Equatorial Guinea, Botswana, Zambia, Gambia, Tunisia, Liberia, Togo, Morocco, Nigeria, Zimbabwe. Akaimba mu National Theatre, kivulo ekya National Theatre, ekya 7:6. Ndi mwaka wabanga ekivulo mu National Theatre. Nga bakuŋŋaanya abayimbi, ab'endongo, abazineza chachi, ab'engoma eŋŋanda, bwe bityo n'emizannyo. Nali nga bwe nakugambye sinali nayiyayo dde nnyimba zange endala. Nazitwalako mu gundi eyo mu National Theatre ekivulo ekyasooka. Ne bansala nesiitamu kubeera nnamba ki ate nga nze gye nnoonya nnamba emu olwo twali ne Matiya wetulabaganira ne Matiya Luyima nampangula ye yali nnamba emu mpulira muzibu kaakati tuddayo mu 7:6 neŋŋamba kantwayo luno oluyimba kubanga lwa season olumuzeeyo omwaka oguddako nenkuba OAU oluyimba lwanyumira abantu yaliko OAU ng'ewedde angulu gundi atuuziza olukiiko Amini oyo ye chairman wa OAU gwe mwaka ogwo gwennyini anti bwe lutuula mu 7:5 ne bamuwa obukulembeze kati oluba mu 7:6 avuga ogenda mu maaso paka ekisanjalo bwe kyaggwako naye tuba twegezaamu nga tumaze okukuba ekivulu Matiya nagenda okulaba agamba banne era naye akimanyi tibana akavubuka ako kayinza otusinga olwaleero mpulira kyayogera ne kituukirira bagenda okulangirira nga nze nnamba ki nze nalaba ebisente omanyi bino ebisente bya Amini wabirabako ebyensonda maama nalaba ebisente ku stage nga biringa oba enswala waleeta ekintu kye baali batasuubira naye ng'omulamu omukulu kati oluyimba olwo nga bw'oŋŋambye ojja otya lwe lundeeta ku maapu mpulira Luyima andaba anfuula mukwano gwe olwo ye bayimbira mu culture company ekibiina baali bakiyita culture company ekyomugenzi Ddamulira naye nga omukulu eyali kale Ddamulira ye yalinga
akola ku byemirimu oba naye nga basaawo omukulembeze nga ye Sebadduka Christopher lima senda nzije muki mu culture company oluyimba lwo ekinaka ekyano sosiyete abantu bakitendinganga nnyo bonna wano mu kibuga mwali kubiranga wa sweyera mu national theatre munda akati ndowooza bannewe baluulira nga ndikubye embaga kuvubuka ako kali luddawo ko yenze nkamanyi sajja watu yavuga emmotoka ye nannono olwo ndi nabweru yali ategedde ebyo nga namulagirira nannona nanyingiza muki tulese omukulu David Kizito ng'ayingidde mu bagiyitanga Uganda Culture Camp Kadonkamu Culture Camp kakati n'ogoberera linde kitundu ekiddako gwe nno munanga atugoberera David Kizito uno nkyamulina mu 5 gatwalese nga ayingidde nno n'ebibiina mu Uganda Kadonkamu Culture Camp naye nze mukujja okusanga nakusanga mu Kadonkamu Super Singers kati endongo enyimba wali oyo maze okuyingira mu bibiina n'oyongerako kitegeeza enyimba endala kubanga awo nasanga enyimba ziweze nze najjira nasanga oyimba obwesigwa nasanga oyimba omwenge nasanga oyimba Crespo endala waziya mwetuli nga paatu nga abantu banamanya kakati abantu bateka zitawakutte kujita nsampulinga mu katono ku kayimba kyao kayimba ki obwesigwa omanyi bwesigwa ngezaamu nti myaka mingi banatusonyiwa ate ne mu stowa kajitangi gyeyeteri nnungi kuba mu bivulu abakubi babeera wali be bakubira obwesigwa Sikisaje nzalwa n'omuziro mmanga nzala walugave nabunyamaje mutoke salongo n'ateka n'okuola kyalo nsengeri mu luwero mbalenaka bwenaba nkulira ne benkulira myaka bino binzidde kiseera kyemmaze ku nsi siibenga gwe batuma eryato awali obwesigolo w'ensonga obungi bannange ekyenfudde kati nseetabuse kubanga obwesigwa buweddewo mu bantu n'obuntu bulamu buweddewo olwekyo ebbima n'obugwenjufu byeyongedde empisa zituweddemu kakiira k'abantu kati omuto n'omukulu okubawula olwawo tebukomyawo obusennya eggwanga obwesigwa wakayimba mwaka ki bw'obanga ojjukira ndowooza kaali wakyenda kati wakuba ka 89 awo mugamba omusajja kayimba mukyendaawo akomwenge kansundiremu naye ng'ompadde ekibo banatusonyiwa gitasi nnungi nnyo naye ali baddaawo naye naye enduddo zejjukanya kati anti bakubira bukubizi ng'oyimba bwekya kati tuleka kuyimba mu covid era tetukyakola bivulu banasonyiwa akayimba kano njagala nnyo mukawulirizeeko akatundu kanakobako omwenge kubanga ye mumumanyi nga koloneri muntu wa mwenge kyemulowooza mmwe newankubadde nga biri biba bya stage kakati kamulye kayimba ate kiyeke yayimba ku mwenge saasi yange nagenje era lulere tuntu setandise okunya bwenjogera ku kyemmanyi n'olugo nonsimba obudde nkeesa nze ate nembuzirya wabula gwe nina mwoyo tanziza mmanju kambalindeko mumale okwekwanya omwenge gwe tunywa gwe gundese nga njagala ntangaze mwenna abakufuula ndabule nammwe abagunywera mu butamanya omwenge simuli okujjako abakunonda buwoomate gutumalako ekiwubaalo gutuyamba okumanyikana okugaziya emirimu n'okuzimba ebirowoozo
n'abanywi baagwo abatuufu bagoogerako nti atanywa ku mwenge tamanyi bulamu bwansi nazzikono nga Museveni talesebwa nnembe bemukutta omukago nga tewabula nkaaka enkala by'okunyuma nga mubaddemu empaawo emirembe gino okutendeka tukunyuma ng'okimanya whisky nebbiya mwakumbizza ne musezikunjuse nyeera gusangwayo muwulira bwaguwaana nga gulinamu obumanyirivu obutagambika ekinogezi oyo David Kizito muyite koloneri katukomewo mu kitundu ekirala nkyamulina 5 yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Kikaya College School Education for Development. David Kizito yamaze okutuyimbiramu akayimba omwenge akati waliwo n'akayimba akalala kemutamanyi nti David Kizito yakayiya akayimbibwa munaffe Prosi Nakamya ngali ne Celeste Kasule akayimba ako bakayita paatu kaganja nnyo myaka egy'ekinana nga giggwako n'egy'ekyenda ndowooza katusuniremu mukakaze ndi omusajja yakayiya ffe twayongerezaako bongereza paati zaffe nga bamwazirabanga tukubiremu akayimba paatu paatu kubanga gwe wakayiya oba okajjukira oba tokajjukira naye kajjukire Etuwozere ekikazi nzisijja diso. Agwe kuba ndungu nze nayimba. Nawandika buwandiisi. Nakamya yayimbanga bumbanga mukajjukira agamba wadi. Nze nali simanyi okutuuka lw'ekirabye musasira bange. Omukwano oguluma okutuusa kuseerita nga ndowooza kimu oba nno bwali buto nti bwenfuna kyendya neneebikka mbuliri neneegolola nebukya ne buzibanga kashi ninanga olwo tabu ewedde abange nze sijja kuyimba bya Nakamya kanyimbe ebyange nange kwe munanzijukirira ntiisa kyentwala ng'ekikulu nze ndikuwa maani atalina nsimbi nga temu byenfuna nembeera okiraba gonsukulumya ennyo kinene mbyombi badde ndi mu ntegeka nfuneyo ensimbi ko bizinesi yeegasa ebinnyamba funendeka poloti nseemu ennyumba ndyoke ndabike nga nange paako ne bwendi awo naawe munnange obamu amaanyi kale gwe omwana w'omukungu ku mbeera gyennimu kuwekyo ekikujamu kyengambija ndowooza akayimba mukajjukidde akalimu nti kweta omunywa omukulu David Kizito ye yakayiya ate naffe ne twongerezaako okusobola okuteekamu ekinogezi nga mwe mwakawulira muzudde wuuno tukyagenda mu maaso kamusokonkolemu ebirala nze Celeste Kasule omukulu David Kizito abantu bano okuyimba otuyimbiddemu kati nkakasa abantu bonna bategedde omusajja takoma kutamira ku stage oba muyite katemba naye n'endonga agikubira ddala n'aginoza kakati wembuuliza oyingirira otya ate obwa koloneri obwetamiiro ebiseera ebyo nali mu Super Singers olwo nga tuvudde Company lonka mu Culture Company lima atonzeewo Super Singers nga mulimu Sebatta ne Matia Bimana n'abalala bangi naawe walimuko najja ne mbasanga akati twalina mwalimu Katende Moses Katende nga yazanye ekifo kyani kya koloneri naye nga namwegomba dda era nga buli kyakola nkiteekawa mu bwongo wano kakati omugenzi gundi n'omuyimbi ani
akola ekibiina Kasozi atwala koloneli Katende Amini atwala Katende Sipasinga yasattira bulira awadde kubanga kyekiyimba lutambulirwako bagizaawo ani analuzanya moli mwendi waliwo awo Misagga balimuwaddeko biganye paka lina bagamba nze kangezeeko mpulira bwe nagezaako jjukiro batwalina twayeyo Masaka eyo Misagga agereza ku stage muri haso banga nti kale gezaako olwazanya bonna bakuba bukubitiki wangi batawona baga nti oyo tikumuta oyo agende oyo nga nzanya ntandika koloneli omwaka ki mwaka sikyakujjukira nanga muzizo oba mwali kinonge yavaamu ndowooza mu gyekyenda awo nedda ate mumpakanya nnyo nze nasanga Katende agenze ate nze najja 86 nasanga yakagenda nga mwakatandika awo ebbanga siddene nnyo nasanga bagenze myaka gyegyo temunenya ate nze muto muli bakadde kirabika zijjukira nnyo naye nange era nkaddiye kale David Kizito agambye olwo ebiseera ebyo mwali ku paati ki ng'obajjukira mwefuge twali mwefuge kubanga oluyimba lwa Sepiri olwo lulimu paatisi nnyingi twaliko oluusi ne gundi ono mbaga ya Zewuliya nga tuzinnaba kujja za twaziya oluvannyuma David Kizito atuuse ku kinyusi kwe musingiro mutegeera musoye oba muleke anti nze mumanyi sisoya ne basoya kakati weesanga otya okusitula obuzito bw'ekitundu kino kubanga Katende yali yakagenda ate ng'abantu bamumanyi audience gyenjogera emumanyi kakati gweyingidde ate ebiseera ebyo kadonkamu yali evuganya nnyo kubanga ebibiina waliwo bingi waliwo entebe gita singers ng'erina omuzannyo gwa gundi Kinyozi gundi mwami obadde ovaawa waliwo omugenzi Sulaiman Mayanja naye yalinamu oluyimba olwo baalitangani haji simanyi hajani okuzannyawo kwali kungi Peking yalinawo Kayanda ne Magango kakati waliwo ne gundi Lukwata yali ereese empanga kakati okuzanya kwali kwakuvuganya nnyo wazitowerera otya twaza wamu saazitowerera walwakuba wali ovudde mabega ng'okyegezaamu nga bano kyagala tebamanyi kakati oluyimba olumanyi era bwe mba seerabidde ndowooza zizimu ku nnyimba ennyimba kegamba Katembo Musa mu nnyimba nsuubira era nga limayo kubatandika ekintu ekyo era yakitandika kakati abantu baali bakimanyi nnyo ng'abalala bazannya kale naye ng'omutima basinga gusa ku Sepiriya n'amakaadi kubanga yatandika okuteeka emizannyo mu nnyimba naye nze mwatusa akalubiro twali tukola na ku biwologomaawo Katende yakagenda ndowooza naye bambi ng'ali eri ennaku emutaaga oba bano baagwa oba kiki netutega ekivulu ku kiwologomaawo Katende yajja n'anzigirako enkufiira nazanyako neni ku biwologomaawo biseera ebyo ebiwologoma basebo ne bannyabo oba nkugambye kyekifo oba nga tugamba ki tugamba nga omuntu yenna waalina okulagira sooyo ey'amaanyi ng'oggyeko n'asomesiyeta kubanga yaliwo ey'omutindo ogwa waggulu naye nga omuntu yenna okwetegeka kwonna kwabanga kungi nnyo mu bayimbi ne bannakatemba kubanga mwalingamu emizannyo egya bulijjo ne mubaamu ne kadongo kamu kati nga ekivulu kyonna ekinaabeera ku biwologoma ensi n'ensi y'abantu esombooka okujja okulaba
aba bagenda okuperforminga na Kibira n'aleeta kati Kizito agamba nti awo wennyini we yakakasiza Katende nti ddala Katende wankasasa ye wakakasiza nti ddala ekifo kye nnavaamu akirimu akijjamu akisobola Celeste Kasule kakati katugende ate tunadda mu kitundu ekirala Celeste Kasule nga bulijjo kizuuzi wa mwenzudde essajja yumbadde muludde okulaba obuli awo mulirengerereyo ku stage uli utya abantu abo babulire ku mannya g'amatuufu amanya amatuufu ndi musajja muzira mmamba otyo erinnya Kizito eryekika David lyebatizi abantu balina n'eddala libamanyi limaleeyo bulabe erya koloneri abala banka koloneri omutamivu oyita omutamivu kakati nze mbadde simanyi nti obeerako awo nga totamidde ebisira byange bisinga mbeera nga ndino mu kwegamba siriiko kitamiiza ndowooza banaakiraba lwaleero era ali atya omukulu Matiya Lwimamba Matiya gyali endongo mukuba tukuba kakati mumulabeko David Kizito koloneri nze musagudde abasinga mulengerera eri ku stage ng'atamidde agwa mu ntebe mwatu abeerako awo mu biseera by'eddembe Kizito endongo wagitandika mwaka ki ojjukira endongo nagitandika dda myaka gyenkaaga atereka kunniba owakanye nze neyanjigiriza endongo eyo yali nno na musajja mulango nga bamuyita Okaaye wangi yeyanjigiriza endongo nga ffe tuzeebajjira si zino engule enzungu ffe twebajjira ne tweterako waya nze n'endongo gye nasooka okukuba nduze yaliko enkuba oba nnya oba ssatu olwo nga mubeera wa nga tubeera eyo gye nzaalibwa Nsenge Gombola Butuntumula teri muli mu Luweero district omusango oyo omusajja twali tubeera ku kyalo kimu nga muli bato naye ye nga nsingako nze nga ndi muto nnyo naye nga yakuba endongo n'agenda eyo endongo z'omukyalo emyalo awali emyenge mu butale nange ne mwegoma netandika okusunaasuna ngenda okupaka mu mwaka ki mu nkaaga naye nze okutandika okukuba onoŋŋambisa abantu nti olina emyaka 8 gy'otannaweza kakati okutandika okumanya nti njiza endongo gwali mwaka gwa 7 ndowooza mugumu awo ng'olwo njigidde ddala endongo njikakasizza era nensoka okuyiiya ku luyimba lwe neeyiriza mutwe nga baluyita Nakyala mpulira anti mumanyi uno Kizito omuleese gwegoberera bingi ojja kubimanya twakubye Kizito ogamba nti mu gyensanvu eyo nga mugumu okutte kugita mu kyalo wa Nsenge Gombola ye Butuntumula kakati obuuka otya ojje osembere otuuke eno etukulengerera kubanga awo wasinga obuzibu eri omuyimbi yenna okubuuka n'ava gye bamumanyidde n'asembera n'atuuka eno kaakati Ensenge eyo navaayo nezija enabweru eyo waliyo jjajjange kusaidi ya maama nembeera olwo ng'endongo ngimanyi nga sigirina naye nga ngimanyi naye ng'ekyandeeta eno onoonya ku mirimu ebitali bidongo era nfuna omusajja ali awo mubambi Mukama amusaasire yakatugendako myaka nga 3 bamuyita Tiifu Lubega anjigiriza okuzimba nze gwolaba sizimba nererula okomerere baati maama ate abantu tebabiyiyo era nze oba bali mpaaki oba kiki ndi kafulu mukusereka nange nkyemanyi kati omutamiivu yeno ffe tukumanyidde mu ndongo tumanyi nti Kizito anywa n'atamira kale wulira alinyane ku busolya sinywa buli guba kuzannya kuba muzannya ati no mirimu obeera omuntu wa bulijjo n'awaka wenna era ng'omuntu owa bulijjo bw'abeera kaakati nvaayo nzije nabweru musajja oyo ankwata kanjigiriza okuzimba tandika nanga yatuyigiriza nga twali abantu 3 naye nze gwe yasinga okulabamu omulamwa nze nanta nangamba kati olina waddembe okufuna ebizimbe bibyokoleki
weserekere kubanga okuguse mu kusereka so si kuzimba mpulira kakati awo olutalo lwa Nkuba Endongo olukiiko lwa OAU lwaliwo mwaka ki 75 obadde mpakanya nti 7 nali simanyi Ndongo 75 olukiiko olutuuka njiyo oluyimbo lwa OAU olwo lwerundeeta map kasita oyogedde ebyo kanoonye Ndongo nawe nagizuula mu sitoowa oba naleeta efaanana etya olina okunkubiramu akayimba ka OAU eyaliwo 75 wali omaze okuyingira Endongo olwo nga ntandise n'okuyiiya ennyimba olwo oluyimba lwanduza lwalinga lwakusatu olwa OAU naye olwo by then nali ate nkyusiza ku mulimu gw'okusereka nga ndi mu taxi kola wa kondakita era oluyimba olwo okumanya Mukama yalumpa buwinga kirabo twali tuva Jinja nenzija nga mpulira ekirowoozo kyo ndabye ku bitengi omanyi baleeta ekitebe ebyaliko ensi zonna tunulira ensi ezo mpulira zinyingidde ku kitengi si kyange oli yali akyambadde bwambazi byanyumye kuliko ensi zonna za Afrika okuyiiya nga nsinzira ku bitengi ndi mu taxi nzijanjiya omanyi bwoba okyali muto obwongo buba sharp kankwatemu awo ndiiti Ndongo atukubiremu akayimba tugende mu maaso nga mutegedde kayimba kikagamba gita ino tugizudde gyenfunyeewo gyendeese mwe bange agambye mbu yayimba oluyimba lwa OAU olwali OAU yaliwo mu 1975 kati lwenjagala atuyisizeemu konna kabajjukirako kubanga emyaka mingi sikyalujja kompozi ekitundu ekyokubiri awo wenatontomera amawanga ago go gaaganiramu mu mutwe kale gatuntome Luganda iseziso pamwana mimba mu Uganda, Somalia, Gabon, Ethiopia, Libya, Chad, Cameroon, Tanzania, Kenya, Zaire, Sudan, Rwanda, Burundi, Senegal, Congo, Brazzaville, Central African Republic, Guinea-Bissau, Djibouti, Ghana, Niger, Mali, Sierra Leone, Apapolo, Guinea, Dahomey, Malawi, Algeria, Lesotho, Ivory Coast, Mozambique, Sao Tome, Cape Verde, Comoro, Angola, Mauritius, Equatorial Guinea, Botswana, Zambia, Gambia, Tunisia, Liberia, Togo, Morocco, Nigeria, Zimbabwe. Akaimba nakaimba mu National Theatre, kivulo ekya National Theatre ekya Nsambu Mukaga. Ndi mwaka wabanga ekivulo mu National Theatre. Nga bakunganya abayimbi ab'endongo abazineza chachi ab'engome nganda gwebityo nyemizanyo. Nali ngabo nakugambye sinali nayiyayo de nyimba zange ndala. Nazikalako mu gundi eyo mu National Theatre ekivulo ekyasooka. Ne bansala nesiyita mu kubeera namba ki ate nga nze gye nnoonya namba emu olwo twali ne Matiya wetulabaganira ne Matiya Luyima nampangula ye yali namba emu mpulira muzibu kakati tuddayo mu Nsambu Mukaaga neŋŋamba kantwayo luno oluyimba kubanga lwa season olumuzeeyo omwaka oguddako nenkuba OAU oluyimba lwanyumira abantu yaliko OAU ngewedde angulu gundi atuziza olukiiko amini oyo chairman wa OAU we mwaka ogugwe nnyini bantu bwe lutuula mu Nsambu 5 ne bamuwa obukulembeze kati oluba mu Nsambu Mukaaga avuga ogenda mu maaso paka ekisanjalo bwe kyaggwako naye tuba twegezaamu nga tumaze okukuba ekivulu Matiya nagenda kulaba agamba banne era naye akimanyi tibana akavubuka ako kayinza otusinga olwaleero mpulira kyayogera ne kituukirira bagenda okulangirira nga nze namba ki nze nalaba ebisente omanyi bino ebisente byamini wabirabako ebyensonda maama nalaba ebisente ku stage nga biringa oba enswala waleeta ekintu kye baali batasuubira
naye ng'omulamu omukulu kati oluyimba olwo nga bw'oŋŋambye ojja otya lwe lundeeta ku maapu mpulira luyima andaba anfuula mukwano gwe olwo ye bayimbira mu culture company ekibiina baali bakiyita culture company ekyomugenzi Ddamulira naye nga omukulu eyali kale Ddamulira ye yalinga akola ku byemirimu oba naye nga baasaawo omukulembeze nga ye Sebadduka Christopher luyima nsendasenda nzije muki mu culture company oluyimba lwo ekinaako ekyanosotiseta abantu bakitendinganga nnyo bonna wano mu kibuga mwalukubiranga wa sweye era mu national munda akati ndowooza bannewe baluwulira nga ndikubye nebaga akavubuka ako kali luddawo ko yenze nkamanyi sajja wattu yavuga emmotoka ye nannono olwo ndi nabweru yali ategedde ebyo nga namulagirira nannona nanyingiza muki tulese omukulu David Kizito ng'ayingidde mu bagiyitanga Uganda Culture Kadonkamu Culture Camp kakati n'oba ogoberera linda ekitundu ekiddako gwe nno munanga atugoberera David Kizito uno nkyamulinamu 5 atwalese nga ayingidde nno n'ebibiina mu Uganda Kadonkamu Culture Camp naye nze mukujja okusanga nakusanga mu Kadonkamu Super Singers kati endongo enyimba wali oyo maze okuyingira mu bibiina n'oyongerako kitegeeza ennyimba endala kubanga awo nasanga ennyimba ziweze nze najjira nasanga oyimba obwesigwa nasanga oyimba omwenge nasanga oyimba Crespo endala waziya mwetuli nga paatu nga abantu banamanya kakati gye abantu batekasitawa kutte kujita nsampulingamu katono ku kayimba kyawo kayimba ki obwesigwa ngezaamu nti myaka mingi banatusonyiwa ate ne mu sitowa kajitangi gyeyeeteri nnungi abakubi babeera wali be bakubira obwesigwa sikisaje nzalwa n'omuziro mmanga nzala walugave nabunyamaje mutoke salongo n'ateka n'okwola kyalo ensengeri mu luwero mbalenaka bwenaba nkulira ne benkulira myaka bino binzidde kiseera kyemmaze ku nsi siibenga gwe baatuma eryato awali obwesigolo w'ensonga obungi bannange ekyenfudde kati nseetawuse kubanga obwesigwa buweddewo mu bantu n'obuntu bulamu buweddewo olw'ekyo ebbima n'obugwenjufu byeyongedde empisa zituweddemu kakiira k'abantu kati omuto n'omukulu okubawula olwawo bebukomyawo obusennya eggwanga obwesigwa wakayimba mwaka ki bw'obanga ojjukira ndowooza kaali kati wakuba ka 89 mu mwenda mugamba omusajja kayimba mukyendaawo akomwenge kansungiremu naye ng'ompadde ekibonerezo banatusonyiwa gita si nnungi nnyo naye ali baddaawo naye naye endudde ozejjukanya kati anti bakubira bukubizi ng'oyimba okya kati tuleka kuyimba mu covid era tetukyakola bivulu banasonyiwa akayimba kano njagala nnyo mukawulirizeeko akatundu kanaakobako omwenge kubanga ye mumumanyi nga koloneri muntu wa mwenge kyemulowooza mmwe newankubadde nga biri biba bya stage kakati kamuli akayimba ate kiyeke yayimba ku mwenge saasi yange nagenje era setandise okunya bwenjogera ku kyemmanyi n'olugo nonsimba obudde nkeesa nze ate nembuzirya wabula gwe ninamwoyo tanziza mmanju kambalindeko mumale okwekwanya
bwenkana okugaziya emirimu n'okuzimba ebirowoozo n'abanywi baako abatuufu bagoogerako nti atanywa ku mwenge tamanyi bulamu bwansi nazzikono nga Museveni galese bannende bemukutta omukago nga tewabula nkaaka enkala by'okunyuma nga mubaddemu empaawo n'emirembe gino okutendeka tukunyuma ng'okimanya whisky n'ebbiya mwakumbizza ne musezikunjuse nyeera gusangwayo muwulira bwaguwaana nga gulinamu obumanyirivu obutagambika ekinogezi oyo David Kizito muyite koloneri katukomewo mu kitundu ekirala nkyamulina 5 anti nze nzuuno baba nombavubye Celeste nga bulijjo agoberera ono ye David Kizito ono ye Regina kulabako oba muyite Rehema kulabako naye lyali ejjina lya ndongo ate mmwe kati mu mizanyo ne mugattamu Mama Chine nga tumaze okuzaala eddenzi ne likula ne lisaba ttula endongo aneriwamba bwe bityo bwe bakola nange kapalaga yampamba banange abantu bano kibandiisizza bangi musubwa okumanya baki bye muwulira abantu baki abaddala batula ne bakola omulimu ogwo gwe muwulirako ono koloneri mu luyimba Sepiria Mulumbe Sembuzi njagala mukakasa abantu bano nti amaloboozi ago ge bawulira mwe mwagatulamu ne mukola ebintu ebyo munkoleremu nganze nga balimba kiikirire wano wetutudde teri kuvaawo teri kutamira mutamirire wano ng'ambalaba tuve aka timuva manjeri ekizi tonzawana mpeka buti yange nayo jagaza akinge kasuzemu kaliwa pakenge kange twakanyuze kano kabadde kaka sawa zino kakyali ku nayo olaba nkubuli gwe tolina ekyomanyi kala kinkabadde kawuma naye gwa kasusiza kati gwe n'okamalamu ate nze tusinaakamajimbuwa kawungisi katukoze tutya tugende wa Sepiria tunasangayo mwe egiye kuli Sepiria tabula mwenge munju twalisose wa Sepiria tugende wa Sepiria gwe tuva wa Sepiria tugende wa Sepiria bogambe gati kale tugende wa Sepiria tugende nange kolo kanenywele nange tunakunywa metala benjegale nje kunywa yegomera nange tunakunywa metala benjegale nawe manjiri wenywele nange tunakunywa metala benjegale ate munagamba ki ndisiboolese omukulu Matiya Luyima tukwebaza omulimu omunene ennyo gwe wakola okuzuula ebitone ebingi ebyenkanidde wano mu bantu kubanga gwe watandikawo okuyimba emizannyo n'ogigatta mu nnyimba ate n'okutuvumbula go kizitawadde obujulizi nti gwe wamuleeta ku stage tekiriko kubuusabuusa nange gwe wandeeta ku stage n'ebitone bingi bye wanteekamu nakakati bye bino bye nkyatambuza kambaleke ate tulisinkana nate omulundi omundi nga abatamiivu mubalabye omwenge munaakola ki tujja kunywa metala benjegere